mubakwate kye kiragiro okuva eri Muhoozi Kainerugaba. Ate munnange NUP erangiridde obukulembeze obupya era Mwanga Kivumbi bw'atyo agudde mu bintu abapoliisi abatta basasipekoti ababakubirawo amasasi bwe batyo balabuddwa era bakukolwako Minisita Kahinda Otafiire bw'atyo atabuse. Munnange galufindi wa Segirinya okuva e Bulaaya eyo asazeewo okubeera nga amaliriza ekizibu ky'abamulekwa, agambye bonna agenda kubeera nga abalabirira. Ate DPP muganda wange atuyiyeeyo nnyo era agambye bannange mwondeke save my job. Teweerabira ku subscribinga era onyige notification bell buli lwetteekayo emboozi wano ku Uganda at large, obeere nga bannange ozoota buliro sharinga ate layikinga. Muganda wange si birungi yadde n'akamu okuva eri Chief of Defence Forces Muhoozi Kainerugaba. Ono munnange awadde ebiragiro ebikakali eri police eri security agencies zonna nti mmwe kasita mulaba omuwagizi wa National Unity Platform in particular nti mmwe kasita mulaba omuwagizi wa National Unity Platform nga yambadde ebyambalo ebyefaanaanyiriza eby'amagye, mukwate bukwasi. Muganda wange ennaku ezo mu kuzika Segirinya abaana baagera ne bambala red nga buli kimu bakirina, emyondo bagirina, cepe bazirina, enkofiira bazirina, zibarets ze baagaana. Sauda Madada muganda wange n'engenda noonyereza ku bifaananyi bye. Sauda Madada y'omu ku abo baganda General mulambirira abaana baabyewadde ebitiibwa gwe tobanyumiza. Kaakati munnange ensonda eziwereko zimaze okubeera nga zikakasa nti Muhoozi Kainerugaba amaze okubeera nga alagira oluvannyuma lw'okubeera nga adda ku mukutu ogwa X bwe yali yarangirira emabegakaawo nti aguwumuddemu ate n'akomawo bw'atyo. Munnange yalagidde nti mubakwate ndowooza agenze okulaba nga kisusse muganda wange alaba ijje njagala okubuulira kubanga amagye aga UPDF gaabadde mu kuzika Segirinya abapoliisi bonna, naye ng'abaana nkugambye bali organized era n'agamba nti mu butuufu bwe ntunuulira ekifaananyi ekyakwatiddwa drone okulaba red buli wamu ng'ate red ategeeza foot soldier. Akimanyi bulungi nnyo nti abaagenda mu lutalo 1981 baali bakaceere nnyo okusinziira ku baana ennaku zino baalaba bo nga balaga nti banyirira balidde emmere ate bali ku mulembe guno nga bali aware. Bw'atyo munnange bagamba nti kami katono okanyumira mitala wa mugga. Njagala okubuulira ekintu ekikirumya gavumenti omutwe. Abaana nkugambye nga bambadde buli kimu era nga balaga bamalirivu nnyo. Kale Muhoozi n'alagira nti mubakwate. Kakati munnange Muhoozi yawagiddwa balamu nga bulijjo. Muganda wange mbwa ya munene ebuggula buboggozi kasita omugagga akontola waati nga yo. Kakati munnange Muhoozi okwogera bino bannayuganda bangi nnyo bwe batyo babirabye mu ngeri ez'enjawulo era nga beebuuza lwaki Muhoozi ekiragira akiwa ku ba National Unity Platform bokka. Yali badde akiwa ku bantu abalala. Okusinziira munnange ku report siraga nti abantu bagamba nti Kainerugaba yali badde awa ekiragiro nti bakwate buli civilian gwe basanga nga yambadde ekyambalo ekyefaanaanyiriza ekyamagye so si nti bawagizi ba NUP. Njagala okubabuulira muganda wange guno omulembe gwa Bobi Wine tegugenda kuleka bwongo bw'abantu nga kye kimu, kubanga omuntu ajja kutuuka okugamba nti kyatuuka gaggwe nja gwe singa teyali taata wange gwe nali badde nakutemyeko dda omutwe gwe, kubanga alabira ddala nga mu butuufu omwana ono ajjukiramu kati abamanyi ebya Fronasa ebyaliwo bwe batyo abwebiga nti waaye kinjirigeza baasigala beera baaliwo era baalina impact nnene. Kitegeeza ne bafuuti soldiers si baakuvaawo. Gwe abadde alowooza nti bafuuti soldiers bagenda kuvaawo, si baakuvaawo. Olaba babasse
okutuuka ku sseeryo naye ate weeyongera bungi. Muganda gwange ojja tuuka ekiseera olabe nga buli muntu ayagala kubeera fuuti sooja, buli muvubuka ayagala kubeera fuuti sooja, ate nga bajja kuba jjukira tebabasasula musaala, bali ku mulimu gwa bannakyewa. Kale eryo ejje muganda wange litiisiza ddala. Kakati n'abasirikale abamu bwe balaba ebyo bagamba bano abaana ddala lirino ejje lya Uganda kwe ggamba eririwo ku lw'abantu eritaliiwo okukola ssente. Kati ffe twajja eno n'ennaku yaffe muganda wange neewandisa mu magye lwa nnaku, n'agenda mu magye lwa nnaku, kyobulawa ng'ate era bagavaamu nga bakyali bato. Kati bano nsuubira okuba nga era waliwo ababeegomba nti be bano bamwoyo gwa ggwanga. Kakati munnange kino kye kiseera, jjukira pulezidenti wa National Unity Platform Bobi Wine nga akuba omulanga eri gavumenti ya General Museveni nti balekeraawo okubeera nga bategitinga abawagizi ba NUP, kubanga poliisi yeefunyiridde mu kukola ekyo kyekola omulimu munnange, oba buli bakuwa ba DPC kyolina okulayira nti ngenda kukwata abawagizi ba NUP. Nkugambye minisita Balamu ebyo byo munnange abiwagira era abyagalira ddala. Kakati eyo munnange nga tuvuddeyo ate tuddaku wali ku kitebe kya NUP, Muwanga Kivumbi bw'atyo munnange ate taze mu bigere bya Mpuuga, azze mu bigere bya Mpuuga. Mpuuga bw'amala okufuna amawulire gano azzeemu just ebigambo bitono nnyo byazzeemu kwegamba nga talina munnange kyakukola, kubanga Muwanga Kivumbi bwe bagenda bonna nga aba DP block bw'atyo y'omu ku abo abeegaanira ddala Mpuuga Nambooze bo baamwegaana nti totuleetera. Kakati munnange Butambala County MP Mohammed Muwanga Kivumbi bw'atyo amaze okubeera nga aweebwa ekya Vice President owa Buganda Region, ekifo munnange ekyalimu eyali Leader of Opposition Mathias Mpuuga, era ono yagobwa jjukira munnange oluvannyuma lw'okubeera nti nno yeezibika ebitaano mu palamenti wansi w'okubuzaabuza nti azifunye nga Service Award. Kakati munnange ng'amaze okubeera nga agobwa n'akikakasa nti agobeddwa ku bwa Leader of Opposition, ate ne ku bwa Commissioner n'agobwa, ne ku bwa Vice President wa Buganda Region n'agobwa. Bw'atyo munnange n'asalawo akole pressure group ye the Democratic Alliance, era kati essaawa eno munnange yeeriwo. Kakati Muwanga Kivumbi ono bw'atyo ye chair owa Public Accounts Committee mu Parliament, era bw'atyo alondeddwa NUP President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okulondebwa kwe tabadde yekka, era nga amaze okubeera nga akakasibwa National Executive Committee eya NUP NEC. Ono munnange bw'atyo agenda kuba aweereza mu kapasite ye nga Deputy President owa Buganda Region paka June omwaka guno 2025. Mu kiseera ekyo munnange tugenda kuba tufuna Delegates Conference eya NUP, kubanga eri schedule okubeera nti nno ebeerawo mu kiseera ekyo. Jjukira nti waliyo omusango mu kkooti Mpuuga ne banne nga bagamba nti Bobi Wine aliwo mu bukyamu era nga bawakanya constitution eya NUP. Kakati Secretary General wa NUP David Lawrence Rubongoya yatukakasizza n'atugamba nti ebyo byonna munnange bigenda kuba bitambula bwe bityo, era n'ebyo bifo ebirondeddwamu abantu abo omuli abalala be balonze kati nga Jacqueline Tukamushaba ono alondeddwa okubeera Vice President owa Western Region. Jjukira nti Jolly Mugisha yafa. Kati ate Harriet Ageno ono munnange agenda kuba atwala ekya Secretary for Poliisi, agenda kuba adda mu kifo ky'omugenzi Toret Akecha
ate Benjamin Katana ye munnange yagenda okubeera NUP representative on the National Consultative Forum. Kakati ebifo byonna bino muganda wange abantu bwe babitaddemu bagenda kubibaamu paka nga June NUP bwetyo bwegenda kubeera nga munnange ate egenda mu delegates conference okubeera nga egumya olukulembeze bwayo mu political season eddako. Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished, kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira, buli kimu mwekiri, ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro, kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Bwendo munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka oluba otuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 71 887 98. Poliisi bwetyo munnange eri ku kikaliriro, anti General Otafiire bwatyo muganda wange ajjeeyo enjala era n'abakanulira amaaso amakambwe ennyo okusinziira ku njege yaguddewo wali ku Acacia Mall. Era eno wabaddeyo okutta. Kati bwatyo munnange General Otafiire agamba nti walina okubeerawo action oba ekikolebwa ku bufiisaazi abo abasse abantu abo abateeberezebwa okubeera ababbi. Kati munnange ono betwogerako Kahinda Otafiire ye Minister of Internal Affairs owa Uganda. Bwatyo munnange avuddeyo n'alaga okunyolwa okw'amaanyi ku bikolwa bya poliisi ebyaviiriddeko munnange abantu 6 okubeera nga bafa wali ku Acacia Mall ennaku z'omwezi nga 13 omwezi guno gwennyini ogwa January. Ono nno agamba nti abo bonna abakubiddwa amasasi, abakubiddwa poliisi amasasi kubanga babadde bateeberezebwa okubeera ababbi, ekyo munnange kikyamu. Era Otafiire agamba nti ebintu ng'ebyo oba bikolwa ng'ebyo bikyamu, era bino munnange tebigoberera oba tebiri mu mateeka, tebirambikiddwa mu mateeka ga poliisi. Era agamba nti nno embeera singa eyongera okubeera bwetyo kiba kitegeeza nti poliisi eba tetambulira ku mateeka agalambika butya bulina okubeera nga etambuza emirimu. Tewulina ngeri gyonza kukubamu suspect olw'okuba omuteebereza okubeera omubbi. Otafiire agamba nti ebikola ng'ebyo bikyamu, era agamba nti okusinziira munnange ku Uganda oba bannayuganda bwe balina okubeera nga bayisibwa, ekyo kyennyamiza nnyo poliisi okubeera nga bweteebereza nti ono mubbi ekuba bukubi masasi n'etta. Kakati era agamba nti tewali munnayuganda yenna alina kuttibwa eva naddala nga ali ku mpingu oba nga talina kisi kyonna. Naye tulabe ku mulembe gwa Lokeeki, ku mulembe gwa Lokeeki ebyo nga bikolebwa era nga ne Lokeeki kannyini omugenzi yali abyenyumirizaamu nnyo era nga balaga nti kye bakola kye kituufu. Bamuteeka ku mpingu ate ne bamukuba amasasi. Abantu be babaye ne bakomplaininga nti bannange omuntu waffe tabanko mubbi, kale nga tebamuwadde mukisa gwonna kwewozaako. Ekyo munnange Otafiire agamba nti kikyamu nnyo era bw'atyo ayagala immediate action, accountability kwabo bonna abali responsible okutta okwo kwabadde kwa Acacia Mall. Era n'akakasa public nti tewagenda kubaawo kuzibira liiso ku nneeyisa efaanaganako bwetyo. Era
n'agamba nti agenda kuba ayogerako ne Inspector General wa Poliisi era bakakase nti circumstances ng'ezo teziddamu kubaawo. Bannayuganda bannange tebalina kubeera nga battibwa ate nga bakwatiddwa. Otafiire ono muganda wange nze nga Uganda Atalagi nga simanyi nnyo kye yeesize, ate era n'ayogera ku nsonga endala ey'omugaso ennyo. Ensonga gye yayogeddeko ya police interference with the work of members of parliament. Poliisi okulemesa bamwe baba parliament okukola emirimu gyabwe. Era wano Otafiire nga anenya poliisi olw'okulemesa ba MUP okusisinkana abantu baabwe mu constituencies. Era n'agamba nti kino kikyamu aba law enforcement okubeera nga beeyingiza mu mirimu gy'aba MUP. Otafiire bw'atyo n'agamba nti ba MUP tebeetaaga permission ya poliisi, tebeetaaga lukusa lwa poliisi okubeera nga bakola emirimu gyabwe mu bitundu eyo gye bakiikirira oba gye bakiika. Kakati agamba nti kiri eri bannansi ba citizens okusalawo butebe balina okubeera nga bakiikirirwa na butebe balina okubeera nga baweerezebwa. Waliwo oluganda olutuufu kugamba nti how to be served. Agamba nti ekyo munnange si control ya poliisi, ekyo poliisi si yerina okubeera awo okulagiro. Naye osanga ka DPC kali awo konna mitabu kikeesibye nga kalaga ke kakola ki buli bwe kalaba owa opposition walaze nga naye aba NRM tebabagaana, naye aba opposition ng'olwo okasangawo ti nedda lusimanya bagiyita simanya eri ani order Public Order Management Act twajjirwa. Kati Otafiire bw'atyo n'ayongera okubeera ng'akikakasa. Otafiire yakimaking is clear nti such actions go against both his policies and those set by General Museveni. Naye ataawo tabanga oba ataategedde obulungi kubanga bali baweereza Museveni era gwe basanyusa. Baweereza Museveni era gwe bakola ki? Gwe basanyusa okuleka mpozi policies eza Otafiire nti ye bw'atyo bw'akiraba mu butuufu bwakyo. Era ffe nga bannayuganda naddala bannayuganda abaddala ntegeeza bannayuganda abaddala abaagala ensi yaabwe nga tebawagira bantu bontu, ekyo Otafiire kye yayogedde kye kituufu. Naye bw'akiteekamu General Museveni ate awo nedda kwegamba abanga emmese eddukira ewa Kapa kubanga Museveni ebyo byonna abimanyi era ne mutabani wa Museveni byonna abimanyi ebyokubeera nga basappuresinga kwegamba obanga balemesa ab'oludda oluvuganya okubeera nga beetaayi. Kakati munnange minisita ono owa internal affairs bw'atyo n'ayongera okubeera nga atukakasa nti agenda kuba yeetaaga okunnyonnyolwa okuva eri Inspector General of Police ku nsonga eya incidents ezo wamu n'okubeera nti nno akakasa nti ezo ensobi tezigenda kuddamu kubaawo. Inspector General of Police alina okubeera nga akakasa kirungi soja ku soja awo kubanga batugamba munaife basiviliya ne baabitujjamu dda Muhoozi. Kakati munnange bw'atyo n'amaliriza ng'agamba nti enneeyisa eyo tegenda kubeera nga ekkirizibwa mu police force, tegenda kubeera nga ekkirizibwa mu police force. Kati omusabire muganda wange tweyanziza nnyo Otafiire munnange weebale. Ngenda kulabirira abaana ba Segirinya bonna. Oyo nno munnange ye ex girlfriend owa Segirinya amanyikiddwa nga Gulix. Munnange omukyalo ono mumujjukira bulungi nnyo. Segirinya bwe yali agenze e Bulaaya eyo era amawulire gonna munnange ne gatulaga nti yali apepeya n'ekijuujulu. Segirinya oluvannyuma yeegaana n'agamba nti oli yali mukwano gwe, naye munnange oluvannyuma lw'okufa omukyalo ono Golix akomyewo ate
akomyewo mu ngeri eri generous era nga ono bw'atyo azze okulaga ekisa eri famire y'omugenzi omubaka wa Kawempe North constituency Mohamed Segirinya era bw'atyo akakasizza nga bw'ataddewo offer okubeera nga alabirira abaana ab'omugenzi Segirinya mu katambi akatambudde ku mutimbagano wonna. Omukyalo ono asinziira saidi zeeyo mu Sweden ategeezezza n'annyonnyola nti mwetegefu nnyo okubeera nga munnange ateeka omukono gwe ogw'ekisa ku famire ya Segirinya era bw'atyo ne maama wa Segirinya kubanga yamulabye nga akaaba amaziga. Kakati omukyala ategeezezza nti munnange ngenda kuyamba abaana ba Segirinya bonna era njagala omuntu yenna abalinako obuvunaanyizibwa okubeera nga antuukirira. Katusabe nti tebatuswaze ate kumukaabira bintu bitategeerekeka. Katusabe nti tebatuswaze muganda wange, manyi waliwo n'abantu abamu nga tebayambika. Kakati munnange omukyalo ono n'omutima gwe ogw'ekisa ategeeza n'agamba nti agenda sasula school fees ez'abaana bonna. Jjukira nti Anita Among ye already yatukakasizza nti Nagirinya agenda kuba amusomesa mu ssomero lye, era omukyalo ono atutegeezezza Gulix nti agenda kuba awaayo ne additional help needed, obuyambi bwonna kwegamba obulala ng'ojje ku school fees agenda kuba abuwaayo obwetaagisa, nga annyonnyola mu interview emu gye babadde bamukolako. Kati Gulix bw'atyo yajja okubeera famous oba okubeera nga tumumanya 2019 ono nno munnange yalabika mu katambi nga ali mu romantic moments ne Mohamed Segirinya omugenzi. Ekintu Segirinya kye yeegaana, lwaki yakyegaana? Kubanga ye kati amwegaanye. Kakati Gulix bw'atyo munnange okuwaayo offer eno kizze oluvannyuma lw'akaseera akali kritiko ennyo nga maama wa Segirinya bw'atyo amaze okubeera nga ategeeza general public nga pleadinga okubeera nga afunayo cook assistance, okubeera nga munnange alabirira abaana, tetulina kyakulya, tetulwana bonna baabano abazzukulu bannange. Waliwo omu ku bakyala ba Segirinya abakubye essimu yabadde akubira kalule sipeyonjirina njirina n'emboozi era nja kuba njikuwaako maaso awo twebuuza kiki lwaki yabadde akubye essimu eyo, yabadde ayagala kunnyonnyola ki ebyo. Munnange nze naawe munsonyiwe, njagala kusigala mu layini yange. DPP muganda wange bw'atyo bw'atuyiye era bw'atyo ne yeesambajja ebyaba civilians okubeera nga bawozesebwa mu kkooti y'amagye. Munnange Francis Abodo ono ye Director of Public Prosecution DPP. Ebiseera ebisinga obwo tutulomulaba nga Malema Biriiza awaabidde emisango ne bagimuggyako ne bagyeddiza. Kakati olwo munnange awo basaalira waasinziira wennyini awo kiraguli nagwo aguggyeyo agweddize. Kakati munnange omukyalo ono Francis Abodo bw'atyo akinogaanyizza, agambye mu ngeri y'okukifuula kiriya nti mumpulirize bulungi nti sigenda kubeera nga munnange neeyingiza mu misango egyo egy'aba civilians abawozesebwa mu kooti martial. Munnange omukyalo ono bw'atyo bw'atutegeezezza era mu kulabikako okusembyeyo eri Legal and Parliamentary Affairs Committee. Eno ensonga munnange yagisimbidde ddala bw'atyo nga ne feesi nkakanyavu bweti eriko emitaafu n'alaga munnange commitment ye ku mulimu gwe era obuvunaanyizibwa bwe nga bwe bulambikiddwa mu ssemateeka. Kakati munnange bino anti byonna tubijja mu ssemateeka, ate ssemateeka y'omu era gwe bakozesa mu ango zonna nga baagala okubaako kye bavunza oba okubaako engeri gye batolokamu mu kintu oba okumukyusaamu nga baagadde okubeera nga bayisaawo ekintu. Kakati munnange bw'atyo Asumani basaalirwa
eyabuuzizza DPP okubeera nga munnange akonsideringa okubeera nga ayingira stepping in for civilian cases at the court martial nti munnange ensonga ezo emisango egy'aba civilians abawozesebwa mu court martial baali badde munnange oliyimirirawo mu makkati yaawo abodo munnange bw'atyo n'akalambira n'agamba nti ye tasobola kubeera nga taking over such cases sobola temugita gyamale mabiriizo egyo gyengiragira mwagala kunkola ki kati omukyalo ono bw'atyo n'alaga nti munnange nze naalyagadde okusigala mu layini yange era bw'atyo n'arifaringa ku article 12 eya constitution eya Uganda eno nga ye outlininga DPP kyakkirizibwa okubeera nga akola. Abodo munnange yannyonnyodde nti nno okusinziira ku misango egigenda mu maaso mu kkooti egyo giyinza okuvaako obuzibu naddala singa ensonga ezo munnange ziba ziri mu Supreme Court era bw'atyo n'agamba nti nno muyinza okuba nga mu misquoting oba ne munfuna bubi era nti abantu bayinza okunfuna obubi ku nsonga eyo ate kiyinza munnange okubeera nga kibreachinga oba kimenya subjudice rule oba legal principle eremesa okwogera oba egaana okwogera ku active court cases emisango already egiri mu kooti. Kakati munnange basaalirwa ate ku sayidi endala bw'atyo n'ayongera okubeera nga alambika oba nga annyonnyola DPP nti newankubadde weesulubabba naye munnange constitution y'emu gye weesigamamu ekugaana okubeera nga oyengeejinga mu active court cases. Kakati ng'oba omusango guli mu court martial gw'ogamba nti tegusobola kubeera nga ogweyingizaamu naye ate munnange constitution era ekukkiriza okuyimiriza emisango era bw'atyo n'aleta ekiteeso nti mu vyu eyo oba mu kiti ekyo nti DPP yali badde akonsideringa bw'atyo ensonga eyo n'ayimiriza omusango ebi ensonga eyo mu court martial naga no nga DPP court martial sooka oleke munnange naddala ku nsonga ey'okubeera nga court martial ewozesa ba civilians. DPP munnange ye n'asigala ng'agamba nedda naye ng'olwedi tukirabye nti DPP ebiseera ebingi nnyo ateera okweyingiza mu nsonga olwedde nga bawabye omusango gugenda mu maaso DPP najja n'agukola ki n'agukwatira mu makkati awo ne weebuuza ekyo yakikola atya kubanga wali atubuulidde article y'ekikumi 20 timwasinziira nti baŋŋaana okuyingiza mu active court cases. Bannange enkola eya save my job tugenda gikola tutya wano e Uganda. Sigenda kuzukkawo nnyo wano muganda wange ate tusinkane mu mboozi yaffe eddako era mu mboozi zaffe muganda wange wano e Uganda. Bannange